الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. لا تسأل بكيفك ولا بعين، لأن الإله فوق العين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أولuganda bampuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatenda amajjufu agatali mu bukendeefu wadde gowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala allazi khalaqana, oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atussa ku bulamu bw'ensi oba n'atussa ku mwaliriro gw'ensi ba'da al-adami, oba nga twali kaali akaseera nga tewali atumanyi, kaali akaseera nga tetuliiwo era nga tetusuubira nti tujja kujja ku mwaliro gw'ensi. Nekyatuuka ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala nga we tumanyi ebigambo bye ku nkomekerero ya suratu Yasin, Allah tegeeza n'atugamba nti innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yagala ensonga yonna ebeere ng'eba, agamba nti kun fayakun, kibe ne kiba. Era tewali muntu yenna asobola kubeera nga awakanya mbeera eyo, tewali muntu yenna asobola kulemesa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Twali tetuliiwo fa awjadana Allah n'abeera nga atuteeka ku bulamu bw'ensi, n'abeera nga atutonda. Lamma khalaqana Allahu jalla wa ala, Allah amala okututeeka mu bulamu bw'ensi buno, amala okututeeka ku mwaliiro gw'ensi guno, lam yatrukuna hamalan, Allah teyatuteekawo oba teyatuleka hamalan nga tetuyina tutwala. Hamalan teyatulekaawo nga nsolo, hamalan teyatulekaawo tubeere nga ffe abeetwala. lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasula, yatusindikira omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yajjanga bashirun wa nadhir, yajjanga emirimu gye gyali ebiri, kubeera nga atusanyusa oyo yenna anaakola emirimu emirungi, anaasaala, anaasiiba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yajjanga bashirun lah, nga musanyusa, ate najjanga nadhir, najjanga mutiisa omuntu yenna anaava ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yundhiruhu biliqaa'i llahi tabaraka wa ta'ala au yundhiruhu binnar, nga abatiisa n'obukaawu bw'omuliro. Idhan ya ikhwata al-islam wal iman, abooluganda bampuliriza, twebaza owekitiibwa Allah byonna byonna byatukoledde. Allah byankoledde, naawe byakukoledde. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubimanya, naye ma alladhi yajibuna alayna an naf'alahu ba'da معرفة نعم الله تبارك وتعالى
oluvannyuma okubeera nga tumaze okutegeera ebyengera by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekitukakatako okubeera nti twebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma fa'ala lana ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatukoledde. Mu bufunzo bw'ekitalo tugenda kubeera nga tulabako asbabu nahs, kuzimu ku nsonga ezireeta ebizibu mu maka gaffe, asbabu nahsi fi lbuyut. Maka mangi bigeti tubiraba kunyirira kungulu, abantu tubalaba kunyirira, tubalaba n'amamotoka, naye abantu balina ebizibu, twali kubuusabuusa. Ebbanga lyomala nti oli mwana Adamu, ogenda kutambulira mu stresses, ogenda kutambulira mu challenges ezigenda okubeera nga zikufeesinga fi hayatika mu bulamu bwo. Ate ng'era ebizibu tetugenda kubidduka, kubanga solution y'okumala ebizibu kubeera nga tubifeesinga. Buli w'obidduka byeyongera kujja. Tuyina buli omu ekimuluma, buli muntu yenna alina amashaaki, naye kwogumira oza okubeera nga gw'okaaba kikomando kya lunaku, naye nga mulimu anoonya obukadde 2 bamutwale mulago bamulongoose. Oyo nga kyekizibu kye. Gwenza okubeera nga ekizibu ky'oyina kubeera ng'ofuna kya misana kya lunaku, ate nga waliwo omuddu alina obwetaavu, omwana mulwadde, omwana omutwe gwazimba, yeetaaga kulongoosa, beetaaga obukadde 10 mu ddwaliro, naye nga gwe beetaaza obukadde 10 asula mu kasiisiira. Abantu balina ebizibu jamaali, nga tonnaba kubeera ng'okomplaining eri Allah ti Allah wanneerabira. Gwenza okubeera ne ni'matu siha naye nga kyobulako just kyakulya. Ate nga Allah tugamba nti walanabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum. Allah agenda kutugezesa alabe fulani Muhammad onaguminkiriza, Muhammad onaguminkiriza, nzoga Mungu ngansala, Mungu ngansiiba nongezesa. Allah ajja kutugezesa, owanike emikolo omugambe nti Mungu obwavu munzita, Mungu abaana babagobye. Allah akugezese onoonye sente zibule. Allah ayagala kumanya saburo, ina saburu, togende mu basamize, togende mu banyenyi bansaasi. Hatta na'lama almujahidina minkum, okutuusiza dda Allah subhanahu wa ta'ala lwanaamanya abo abagenda okubeera nga bagumiikiriza. Kati gwe manya buli muntu yenna mubtali, buli muntu yenna agezesebwa, naye mu kutugezesa Allah kwatugezesa kikyatwetaazaamu, atwetaazaamu sabru, kubeera nga tugumiikiriza. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala awaaba abagumiikiriza empeera yaabwe bighayri hisab, ewatali kubalibwa, ewatali kukekkereza. Allah subhanahu wa ta'ala abawa empeera nga nnyingi. Tugambye nti tuli mu bulamu buno nga buli omu alina ekimusoomooza mu bulamu. Oyinza okulaba omusajja omugagga n'omwegombesa n'ogamba abo alhamdulillah baamala, naye nga buli wiiki aspendinga obukadde 5. Allah asobola okuba nga yamuwa omwana nga omwana Allah yamugezesa, nga buli wiiki aspendinga obukadde 5, naye nga omwegombesa. Asobola okuba nga Allah yamuwa sente tabaraka wa ta'ala, naye nga Allah yamuweesa n'ekigezo ky'obulwadde. Abantu jamaani bayina sente, naye banoonya bayinza okujjanjabira endwadde zaabwe tebalabayo. Naye Allah waba akuwadde ekyengera ky'obulamu, akuwadde ni'mata siha, weebaze. Omuntu yenna ateebaza katono, teyeebaza kinene. Abooluganda bampuliriza, tugambye nti tuli mu bulamu nga buli omu alina ebimunyiga.
hatta ne betulaba abali mu mbeera ennungi nabo balina ebibanyiga naye ate manya ba'da usrin yusra oluvannyuma lw'okubeera nti owangadde mu mbeera y'akanyigo oluvannyuma okubeera nti obadde mu mbeera y'obwavu oluvannyuma okubeera nti oli mu mbeera ey'obulwadde ba'da usri yusra Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta obwangu gwemanya nti buli mbeera yonna ewali akanyigo ewali embeera y'okweraliikirira ewali ebizibu yusran wabeerawo obwangu kyova twaga nti solution y'okujjanjaba ebizibu byaffe oba okubeera nga tujja ebizibu byaffe si kubidduka wabula kubeera nga tubifeesinga oba oliawo Allah kwanaayisiriza ebizibu byaffe abeere nga bijjawo gwemanya nti buli wali obuzibu bwonna Allah alinawo yusra Allah akwetazako kintu kimu kubeera nti talja'u ilayhi kubeera ng'odda gyali omusiba gwonna ogukutuuseeko ilja ila Allah deri Allah tabaraka wa ta'ala obwavu mukuluma ilja ila Allah deri Allah omwana mulwadde ilja ila Allah olina embeera ezikutte ilja ila Allah deri Allah omanye nti ba'da usrin yusra oluvannyuma lw'okubeera nti oli mu mbeera ey'akanyigo Allah agenda kuleeta embeera ey'obwangu Allah agenda kusumulula ba'da usri yusra abooluganda bampuliriza tugambye kyetugenda okutunuulirako asbaabu nahsi fi buyutina ensonga ezireete kubeera nti amayumba gaffe gaggwamu baraka muhiqat albaraka fi buyutina bima kasabat aidina baraka zajjiwa mu mayumba gaffe bima kasabat aidina naye nga omusiiba ogwo gwennyini oba ebizibu ebitutuukako biyitira ku ffe nga tonna kugamba nti Allah yakwerabira gwe sooka weetunulemu weemuliseemu ttooki ogambye nti kaifa taamuli maa Allah butya wenkolagana ne Allah subhanahu wa ta'ala alalaqa allati bayni wa bayna Allah engeri gyenkolaganamu ne Allah hal ana ba'idun anillah ndi wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala am ana qaribun oba ndi kumpi nnyo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu buno teri muddu yenna yatondebwa nti oyo yatondebwa nti wa bisiraani teri muntu yonna yatondebwa nga nti oyo wa bizibu najja kwegendereza nti ebizibu tubifuna nga ffe ababyereetedde ebisiraani baraka zituvaako emikisa negituvaako niwangala mu mbeera ey'akanyigo naye nga bima kasabat aidik naye nga byonna byonna bivudde ku ggwe byokola tugambye tugenda kutunuulira kuzimu ku nsonga inshallah natunuulira ku nsonga n'eziba nnya tugambye nti mu bulamu bw'ensi muno ffenna ffenna tuwangalira mu kanyigo abantu balina ebizibu tubeera mu bizibu tubeera mu kanyigo abaana balwadde abaana babagoba school fees byonna byonna miswipa kugezesa ne Allah kyatwetaazaamu kubeera nga tugumiikiriza mu bintu ebisinga okubeera nga bingumya olabaka sallallahu alaihi wasallam yagezesebwa fama baalu nahnu era obuzibu bwe tulina obuzibu bwaffe ngaffe ekizibu kye tulina ofunye otya ekyokulya ky'olunaku ojjewa school fees z'abaana renti walandiroodi omugjeewa n'ebizibu bye tulina nabaka sallallahu alaihi wasallama ekizibu kye kyasookera ddala umma ye yalowoozanga nnyo ku umma ye abantu b'ekibiina kye sallallahu alaihi wasallam baka sallallahu alaihi wasallam Allah yamugezesa wa man ma'ahu ne basahaba lumu baka sallallahu alaihi wasallam kharaja laylan yafuluma ekiro kimu kwe kusanga Abu Bakar ne Umar baka sallallahu alaihi wasallam yafuluma ng'enjala emuluma talina kyakulya
naye nga ani afulumye ng'enjala emuluma? Huwa rasulullah, waka wa Allah afuluma. Fawajada Umar wa Abu Bakar, nasanga Umar ne Abu Bakar, nababuuza ya Umar wa Abu Bakar, owange gwa Umar ne Abu Bakar, ma akhrajakuma, kyeki bafulumizza fi hadhihi al-layla al-muzlima, mu biseera by'ekiro bino kyeki bafulumizza? Yaga nti ma akhrajana, teri kitufulumizza mu mayumba gaffe illa al-ju', okujjako enjala. Rasulullah afulumya enjala lwa nsonga ya njala, wakadhalika ne Abu Bakr ne Umar abaffe. Oyo mubaka wa Allah yamugezesa. Umar, Abu Bakr, abo n'abasajja babiri Allah yabagezesa. Basahaba Allah yabagezesa n'obwavu, ne Allah subhanahu wa ta'ala ba'da usri yusra, nabaterawo obwangu. Tumanyi bulungi nnyo ekyafayo kya Abu Umama radiyallahu anhu. Olunaku lumu agenda mu masjid, ezibu yali bimuyitiriddeko amabanja. Amala okuyingira mu masjidi, atandika okuwanjagira ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, baka sallallahu alayhi wa sallam kwe kujja eri Abu Umama, namugamba ya Aba Umama, wange gu Abu Umama, ma li araka fi lmasjidi fi ghayri waqti as-salah, kyekikulese mu masjidi mu biseera ebitali bya salah. Abu Umama kwekutegeeza omubaka sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti humumun wa duyunun lazimatni, ebizibu nga bimpitiriddeko ya Rasulallah, amabanja nga gampitiriddeko ya Rasulallah, duyun wa humumun lazimatni, ebizibu bimpitiriddeko. Baka sallallahu alayhi wa sallam akokumugamba Abu Umama, namugamba nti olaba okyasinga mba nkuyigiriza ebigambo bino, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuggirawo ebizibu byo, akuggirewo amabanja, akuggirewo akanyigo. Namugamba nti obanga obuwungezesa n'obukeesa, yogiranga ebigambo bino: Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan, wa a'udhu bika min al'ajzi walkasal, wa a'udhu bika min aljubni walbukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Abu Umama agamba nti ebigambo ebyo nabyogera tebwakeesa ku makya okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala nga nnyanukudde, ng'ebizibu byonna byonna Allah abinzijiddewo. Abasahaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga abagezesa, nini babeeranga bagumiikiriza. Olw'ebiseera, insha Allah ebigambo bino badde nsaba tubiwulirize bulungi. Abantu abasinga tukaaba amashakil mayumba gaffe, amayumba gaffe temuggwamu ndwadde, amayumba gaffe temuggwamu bwavu, amayumba gaffe temuggwamu kuyumbagana. Naye nga ojja kutunuulira nti ebisinga fe ababeera sababu, ebisinga ffe sababu. Mulimu ku bintu Allah kwayisiriza okubeera nti baraka Allah zijja mu mayumba gaffe: samaa al aghani, okuwuliriza ennyimba, okuwuliriza ennyimba. Obubaka buno njagala butuuke eri abavubuka bonna. Buli muvubuka yenna ng'owuliriza ennyimba. Abasinga abavubuka abasiraamu tusaala nabo ng'alina kalayiburale, naye okuva ku makya paka lwaggulu abeera mu kkuba nnyimba.
amayumba gaffe alhamdulillah Allah yatuwa kuziwufa omuvubuka kubeera nti abavubuka balina amalala nanakuwaza neibawe nakuba ebidongo kuva ku makya paka kiro amayumba agaago Allah agajja mu baraka ekintu kya music kirabikira nnyo mu bavubuka bannanga bavubuka Qur'ani etumalira tewali bwetaavu bwa kuba music tetumuyinaamu faida tetumuyinaamu kalungi temuli kalungi Allah agamba mu suratu Yasin wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu baka sallallahu alayhi wa sallam tetwamuyigiriza kutontoma tetwamuyigiriza kuyimba wama yanbaghi lahu era tekimugwana twerekereze ennyimba okubeera nga tukuba ennyimba mu maka gaffe bwebukeesa ku makya omuddu yakava mu buliri tannaba kusaala subuhi talina dhikiri yonna gye yaleese ng'ateekako akayimba ennyimba zetuwulira zetumanyi kati ng'oyagala ennyumba yebeere mu baraka ziyiza ekigambo kye bayita music mu makaago oyagala ennyumba yo Allah agiseemu baraka ziyiza ekigambo kye bayita music kubanga buli wabeera music shaitaani ebeerawo lwaki baraka Allah azijja mu bintu byaffe buli kintu kyonna kasita kikuŋŋaanirako shaitaani buli kintu ekikuŋŋaanirako sitaani baraka zikivaako kati ennyumba yo kubanga tosakuŋŋa nti nkubiramu nteekamu music ate by the same time nembeera nga nkolaki nga nteekako Qur'ani ngeri shagal abooluganda bampuliriza tumwewale music ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yabeera nga amutwewaza n'embeera ey'okubiri tarku al-aniya allati la tustakhdam abantu abasinga tuyina amasowaani agayatika mu mayumba gaffe tuyina ebintu byetakozesa kifulasika ekyayatika we kyatika oyagala okiteeke wali ennyumba ogifuule museum abantu tulina engoye zetutakozesa n'otereka engoye z'abaana omwana we ali myaka 2 okyateresa obugoye bwe yayambala ng'akyali muto ezo nazo n'oteeka wali kati ebintu byonna byotakozesa mu maka kiba kirungi n'obigaba oba nga tosobola kubigaba n'obisuula ani ekino tukimanye otejjaako kikadde tofuna kipya omuntu asobola okubeera n'essimu ng'ekaddiye naye agamba nti essimu eno kangitunde oba ngigabe kigenda kumuwaliriza okubeera ng'afuna essimu endala naye buli walola neeno neyatika screen n'ateekako endala neefa eryanda n'ateekamu eddala charging system n'ateekamu endala kugamba teyejjaako bintu bikadde nga Allah amukuumira mu mbeera eyo tovalaba nti abantu abagaba Allah abawa n'abagabirira olw'okubeera nti bejjako ne bawaayo Allah wayukhlifa lahum n'abeera nga abakubisizaamu n'abawa naye mulimu amaka g'omuntu g'osobola okutuukamu ng'ennyumba tetegeerekeka ng'eri mu kibuga naye ng'eri ng'eri mu kyalo bino tebitegeerekeka abaana ebitabo bye basomera mu primary yonna biri awo ebiyenje biri omwo bikubiri omwo ate kano akabonero kagende ku buli muntu yenna ng'olina ebiku mu nnyumba si kirungi ebintu ng'ebyo kulabikira mu makaago ebiku biyenje mese obwo obunya si kirungi kubeera nga bulabikira mu makaago musiraamu eddagala ly'ebiku liringa mu 15 zeefiirize wallahi ofuuyire ebiku zerekereze ofuuyire ebiku kubanga si kabonero kalungi n'ebiku ne biruma abaana basula mu ntebe basula mu kitanda ebiku bibaluma bazza gwaki musiraamu abaana bagulira eddagala ly'ebiku si kabonero kalungi
gwe mutuke mu maka g'abagagga we ennyumba y'abagagga erimu ebiku naye ennyumba zaffe Allah atusaasire ebiku ne bizaala ne bifuna n'abalongo kinnyo naye ng'era ebiku ebyo bigenda kubeera mu ntebe enkadde entebe gye waakajja wali mu dduuka ekiku kigenda gisangawa naye nga byonna biva muki bitejjaako bintu bikadde kati nga wekugambye nti obubonero si bulungi kubeera nga ebiku biyenje mmese birabikira mu mayumba go oba mu nnyumba yo. Abooluganda bampuliriza, njagala buli poyinti yonna gye tukoonako tubeere nga tugikuuma. hatta abamanyi abamu batuuka n'okutugamba nti engoye zino ze twambala ekisaati n'ogikoowa tekiba kirungi kugisiimuuza, oba tosobola kugigaba gyokye, ekyo manye nti okyeggyeko. Ekisiimuula ojja kufuna ekintu nga kiri special nga kisiimuula nga khaswa kinavafa kiyonja. Kati tugambye ebintu ebitagasa, ebintu byotalinamu faida, okubeera nti obikuumira mu nnyumba. Eno waliyo obucupa obuterese wano, simanyi wano wali otunda edduuka kuleti ya soda n'ogissa wali, byonna biri awo. Emmeeza gye wakoowayo eri awo, kugamba ennyumba n'ogifuula museum nekifuuka kya bulambuzi. La, tweggyeko ebintu ebikadde, tweggyeko ebintu ebikadde. Allah ajja kutuwa ebirala, Allah ajja kutuwa ebirala. Oba olina obusobozi, oyambadde essaati ekaddiye togyesibaamu, osaalidde mu mpale etuse n'okuggyako ebituli n'ogyesibamu. La, oba olina obusobozi, kwasayo 15,000 funayo empale empya. Oba olina obusobozi, essaati gyeggyeko, lwaki ogyambalira emyaka 3 ng'okyali mu ssaati emu? Teggyeko ebintu ebikadde. Ala kulli haal, ekyo kitegeerekese. Ekyasusse twagambye nti samaa al-adhan, omuntu okubeera nga awulira ennyimba, awuliriza ennyimba, kamu ku bubonero obuleeta sheitaani mu maka gaffe, kamu ku bubonero obuleeta nahs oba almashakil fi buyutina mu mayumba gaffe. Ekira kye tugambye nti okubeera nga ebintu, okwekuumirako ebintu ebikadde mu mayumba gaffe. Ekirala azina, obwenzi. Obwenzi tukimanyi nti aslul faqr, okusinziira Omubaka sallallahu alaihi wasallam tugambye nti kubanga alfaqr yurith, azina yurithu alfaqr, obwenzi buleeta obwavu. Tuve Omubaka sallallahu alaihi wasallam tukubiriza nnyo okubeera nga tuwasa abavubuka, tuve mu mbeera z'okwebuzaabuza, kubanga fi zawaaji fihi baraka, mukuwasa mulimu baraka. Naye omuntu ebbanga yamala nga yeebuzaabuza waatu, era kyobula nti abavubuka abasinga babeera mu mbeera wezityo, tebabeera na ssente. Omwezi afuna emitwalo 10, lwaki azizza omukyala amuwa emitwalo 3, n'abeera mu mbeera eyo. Buli wakyaza alina okugula enkoko, alina okugula soda, n'abeera mu mbeera eyo. Kati azina yurithu alfaqr, ensibuko y'obwavu, ensibuko y'ebizibu, zambi eryo. Ngakimanyi otwogera ku kigambo ezina, n'amaaso nago, maaso gano gakola ki? Amaaso gano nago genda. Wakazalika ne kano kankayiseewo. Omuntu yenna ayagala ebizibu, omuntu yenna, ensibuko y'obwavu. Allah yatuleetera amasimu gano, naye bashababu efuuse oba gufuuse omusingi okubeera nti abantu bakolerako ebintu biri haramu. Omuddu n'ekirevu kye n'ekitiibwa kye, n'atuula n'alaba firimu,
enkyamu embi mwojogera ku firimu enkyamu embi muba mukitegeera katukulaba obulabi ku bwerere bwa munno ekyo nakyo kireeta nahsi ne mashakil kikuleetera ebizibu okubeera nti obulamu bwa Allah bujjamu baraka mu bintu ngwagala baraka mu bulamu zambi olina agamba zambi olina okugeesonyiwa kwenda buli azaamaanya n'ekirala abavubuka tulina amayumba gaffe naye amayumba ago era ennyumba z'abavubuka zisinga zitegerekeka nosanga ennyumba mulimu agafaananyi aganene naye nga bagaliko baali ku swimming pool ewantu oba nga bali ku biiki naye nga bali bukunya kati malayika teziyingira mu nnyumba ezifaananako bwe zityo al amakin oba al buyuti allati tujadu fiha suwar sawaan suwar al ashkhas au al hawayanat amayumba agalimu ebifaananyi biyinza okuba nga by'abantu oba nga bya nsolo kati malayika teziyingira mu nnyumba ezifaananako bwe zityo kali ebifaananyi byebimu ku bintu ebijja baraka mu maka gaffe n'ekirala akulu lmaaru riba oba akulu lharam oba akulu suhud omuntu okubeera nga alya haram omuntu okubeera nga alya riba omuntu okubeera nga alya ki riba oba nga alya haram ensibuko y'obwavu omuntu yina nga ayagala obwavu gweggulawo olutalo ne mungu genda mu mabanka bakuwe sente za riba bakuweze 10 bagala oyongeremu 2 oba omutwalo gwe bweyagala olutalo ne mungu mukasita gamba nti mungu naye alaba obwavu bunzise obwavu bunnuma gwegenda weewole bajja kutwalako byonna byolina ettaka balitwale oba akasomero kewasingayo bakatwale kubanga waggula olutalo ne Allah ensibuko y'ebizibu akulu riba omuntu okulya riba ayati nyingi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala nga twewaza okulya emaali ya riba wakadhalika ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ekirala okuwera ekiro abantu abasinga tuva ku mirimu gye tuvudde n'olaba omuntu ng'akutta olweyo ali mu kwera ekintu ekyo nali mmanyi nti kiri wano just kya buwangwa naye nga hatta n'eddiini etuziyiza okubeera nti tuweera ekiro buli lwoyera wabeerawo ebikuddira ne bikuyingira kati ova rasul sasima yatuziyiza okubeera nti twera ekiro alkanas laylan okubeera nga twera ekiro oba olina obusobozi byonna ekisibireke onaatandikirawo ku makya naye mulimu abantu akomyewo ku mulimu paka saa 7 akyayera kikyoyera musira okutuusa paka saa 7 akyasiimuula obaka sasima yakugaana leka okwera ekiro okusiimuula ekiro si kirungi n'ekirala okusala enjala oba okusala enviiri n'ozisuula ewantu wonna ekyo nakyo mbaka soma yakituziyiza bemu ku bintu ebireeta amashaki kyova nti abantu abasinga babaloze okubeera nti omwakasoma wabanga ayogedde ebigambo byonna babitwala nga huzuwan wasala enjala n'asuula mu kkubo bakasoma agambye nti woba osaza enjala funa atlist simakanyo ziteekemu kale wekibadde ekisobose funa ekifo nga teri muntu asobola kubeera nga atuukawo obanga tekituukizibwako maaso ate sikizikweka eyo kubanga bonna abatutuusaako ebizibu abatuloga bayitira mu bintu byaffe bayitira mu athaaru zaffe njala nviiri zaffe ne babeera nga yasnauna lana sihir waliyadhu billah
nekirala abantu abasinga tulina khala tulina ebinaabiro mayumba gaffe naye tubireka biggule si kirungi kale nti ebyomu nyumba tubireke kale kubanga bisobola okubeera kale nga binaabirwamu naye nga tetumaliramu byetaago byaffe naye khala zaffe ziri wabweru ebinaabiro byaffe ebiri wabweru toiletisi zaffe ziri wabweru tetuzikuuma nga nzigule tuziggale ebifo byaffe byetweyonjezaamu tubeere nga tubikola ki tubeere nga tubiggala biaunillahi tabaraka wa taala bintu bingi nnyo nagambye nti ebizibu abasinga betulina amashakiri getulina mu bulamu bwaffe sikubeera nti twazaalibwa ntulina kubeera mu bizibu basikubeera nti twazaalibwa ntulina kubeera baavula ebisinga fe ababeera sababu ebintu ebyo okubeera nga bitutuukako insha allah tabaraka wa taala tetujja kubeera nga tusussaakaawo tunatandikiraawo omulundi omulala insha allah tabaraka wa taala ebintu ebyo tubeere nga tubyewala biidhinillah nga wetusobola biqadari istitaana oba oliawo allah subhanahu wa taala anaatujjira ku bimu ku bizibu bye tuyina mu bulamu bwaffe subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh